Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kimpasaba mugere maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekyala likinga video kigenda kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero nzize nammwe abaana abawala nzize mbaleetedde eddagala lino erigenda obbayamba naddala gwe avaamu akaso akatali kalungi wansi jasi lya kufumba bufumbi kutawaaza ligenda kuyambira ddala nnyo gwe avaamu akaso akatali kalungi wansi nkwetedde eddagala lino lya kufumba bulungi nnyo oluvannyuma olitawaaze wansi naddala gwe ng'omanyi nti toyina kandida toyina bulwadde obwo naye ng'olina olusu lw'ovamu olutali lulungi nkwetedde olabye taaba ako kayitibwa ka mukasa njagala obifumbe bulungi nnyo binaabe oyosere kugambye eddagala lino ligenda kuyamba gwavaamu akasu akatali kalungi wansi mwebali abaana abawala abakyala nga obeera tolina buzibu bwonna tolina kabuutongo tolina kandida naye ng'ovaamu akasu akatali kalungi wansi kati njagadde olwaleero nkulaga eddagala lino ligenda kuyamba ligenda kujjanjaba bulungi nnyo ogwo mujaaja nga bw'ogulaba ebintu bino nabiteekayo kebimu wansi ebimu gye nabiteekayo ebiyamba ku nsonga eyo lwakuba obuzibu bwe mulina temukebera vidiyo mwe mukeberako wano okawuka kumpi temukebera wansi so ate nga vidiyo zikola kizibeerayo wansi kati njagadde nzire mu vidiyo no gibakolere ngibateereyo nga tugasseemu ne ku ddagala eddala eddira funa omujaaja bulungi nnyo ofune taaba oyayitibwa taaba ofune essere ofune ne kamukasa ndowooza bitegedde bulungi nnyo funa taaba ofune omujaaja ofune essere ofune ne kamukasa ako akatini koolabye bifune bulungi nnyo bifumbire wamu womala obifumba bulungi nnyo tandika obitawaaza bitawaaze ng'obitawaaza nno olunaku osobola okikola emirundi egiwera n'ena oba 3 kisinzira budde bw'olina erigenda kuyamba bulungi nnyo okujjanjaba gwe wenna avaamu akasu akatali kalungi wansi okitegedde bulungi nnyo ntegeeza wansi munnabunnya ndowooza oba okitegedde bulungi nnyo gwe omukyala eddagala lino ligenda kuyamba bulungi nnyo ng'obadde ovaamu akasu akatali kalungi ogenda kutereera bulungi nnyo lifumbe bwe limala okujja bulungi nnyo lirinde liwole otandika odditawaaza wansi ligenda kuyamba naddala gwe ng'omanyi nti tolina bulwadde bwa kandida tolina bulwadde bwa kabuutongo tolina ndwadde ezo kuba ebiseera ebisinga okuvaamu akasu akatali kalungi wansi ako nako kaba kabonero akakulaga nti olina endwadde ezo infection ezo okugeza kandida kwegamba kaba kabonero naye ate abamu muba temulina buzibu bwonna mubeera balamu naye nga muvaamu akasu akatali kalungi kati osingira ddala ndi ku ggwe gwamanyi nti tolina bulwadde obwo kandida kabuutongo naye ng'ovaamu akasu akatali kalungi kati kyenkusaba fumba eddagala eryo olitawaaza olinaabe ligenda kuyamba okujjanjaba nkuteddemu kataaba ako kalungi nnyo gwabeera asiibwa ng'olinamu infection yako naddala nga wakakafuna nga toludde nazo taaba oyo mulungi nnyo singa obeera omukozesezza okitegedde bulungi nnyo mulungi nnyo ajjanjaba obulwadde obwo kati njagadde omugattemukko omujaaja kamukasa ssere ne taaba bigatte wamu obitokose bulungi bijje wemala okujja bijjeeko biwolewolemukko otandika okutawaaza kigenda kuba kirungi nnyo gwavaamu akasu akatali kalungi ogenda kutereera bulungi nnyo bikolera ddala bulungi singa onaaba bikoze bulungi n'obifumba bulungi n'obigatta nga woobirabye ogenda kuteera bulungi nnyo gwalina akasu akava wansi akatali kalungi naddala ng'olina omwami wo kiba kibi nnyo okuvaamu akasu ako bwekityo bwe kiri mbaagala nnyo mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kimbasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba.